Uganda at large mu mikwesese n'abalala abalufubalira enkyukakyuka tetugenda kuleka jjinja na limu nga sirivuunule. Tugenda kuba twogerako buli nsonga n'okwongera okubeera nga tuzikubamu ttooki buli kigwawo. Batuyita bampulira kakubye kubanga muganda wange addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto newankubadde nga abasajja muganda wange nabo tebatudde anti bagamba nti akuguba tabulako kyakusuuza. Abasajja batuli bubi naye tujja kugenda bwe tutyo. Emikutu gyonna abasajja bagiyeekera bafuna ka chance yadde akatono bwe kati tebakafiirwa. Bo bakola ekisobokera walaba wano Facebook General Museveni ng'agiggalawo ne batujuliza ebintu ebyeyo emabigambo. Tumwine yagamba nti Facebook yaliwo, internet yaliwo, simanya biseera biri mbunga bawalu agatambuza na mmotoka simanya na biki. Kakati awo ayinza n'otugamba nti baatumanganyibwa nga bazisibako ndowooza obuntu ku magulu n'embuli zitwala amabaluwa mu ngeri y'eddogo ndowooza kubanga nakyo si kipya nnyo gye bali eddogo. Naye muganda wange bingi nnyo bye tulina okubeera nga twogerako era mulina okutubeererawo nga abalofumanira enkyukakyuka. Yes, bwe tukuba omulanga mubeereewo kubanga muganda wange lwoya lwa munyindo olwekuula wekka ate era atalina mukamwana yeekamwana yekka. Kale munnange betusaba obuyambi nti muyambe kiri bubi ku ggolo yaki ku ggolo ya mutungo akatono kolina olina okuyamba. Naye munnange tulaba Speaker Anita Among ono era ng'omu ku kaweefube avudde mu pressure eya people power. Tulaba nti abantu abamu niwankubadde beegumya naye akazito kabatuddemu era goyinza okugamba nti byonna mubikole naye muganda wange waliwo ekibi ekibatambulirako ku mitwe gyammwe era nga namwe mukiwulira munda muli ne mutandika okubeera nga mwekuba mu mitima nti bannange lwaki kiri bwe kiti ddala kituufu kino kye nakola kibi. Kakati Speaker Anita Among n'abalala bonna era mulaba ne General Museveni kati ennaku zino byayogera bitagala. Tandise okwegaana buli omu kasola banga tandise okwegaana bino na biri tandise okwekwasa ebintu ebitaliyo. Abantu bamugamba tetulina amasannyalaze gakoma eri afugidde emyaka 4 ng'abagamba kigulu mwalonda abaanuupu abanuupu bagamba abaanuupu myaka 3 emabega ena naye agamba nti mwalonda abaanuupu. Kakati ebintu bifanaganako bwe bityo olabira ddala nti bitagala waliwo ekitali kituufu ate nga General Museveni asobola okwegaana buli omu. Tulaba nga yeegaana babaka ba palamenti mwegabira ssente nnyingi enfe twasooka ne tubaleka olw'ensonga bweti ne bweti. Anita Among waali essaawa eno akimanyi bulungi nnyo nti ebintu tebigenda kubanga bimutambulira bulungi kubanga ajjukira ono Anita Among bamukozesezza nga puppet. General Museveni akimanyi bulungi nnyo nti Anita Among talinaawo wadda okuleka okubeera ng'akolera ku biragiro bye. Gwe weewuunya abe NRM bakompuliringa ne bagamba nti naye omuntu eyakajja kuba ali mu FDC essaawa eno be basuusuuta tayibwa Anita Among be basipiika. Tetuyinza kugamba nti baba alinyira ku Square oba baalinyira Luweeza oba baalinyira Kajjansi baasi wabula baasi baagirinyira mu State House mwennyini ate nga wayisewo n'emyaka. Kumbe General Museveni ye anoonya abo baakozesa. Kale muganda wange gwampuliriza olunaku olwaleero bwe tutyo twagala tulabe ebikwata ku Anita Among ono naddala kiki ekigenda mu maaso kyekiri awo gwe bwogezako kubeera ng'okola okulowooleriza. Haji Haruna ye musomi w'edduwa ku bizibu byonna by'olina ebyenjawulo era gwe mukubireko ku simu ze ziri awo. Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa Bulumagi wali ku lw'ejjinja. Haji Haruna ate gwe ayagala airport taxi ayagala special hire kuba ku simu 074 0 6 5 3 074 0 6 5 3. Ogenda kwogera n'omukulu ayitibwa Mukisa gwe ayagala okutuma kitereke kyo kyonna oba okutwala
wonna w'oyagala ova bweru ku airport wakatuuka onoonya omuntu omwesimbu oba oyagala kutwala ku airport mu budde. Mukisa ye muntu munnange bagamba nti atunda ayolesa yamazaawo yavuddeyo atukuba bizinesi mu maaso. Kakati munnange Anita Among ono nti munjogera ye kubanga amaze naye kuba mu mutima atandise okwekuba mu mutima era bangi beekuba mu mutima bangi batandise okubeera nga bavaayo badde mu kkuba ettuufu newankubadde nga muganda wange waliwo amaanyi ag'akasente oba oliawo n'okugezaako okubuzaabuza nga muno ogamba nti owange katumale gagezaako kubeera nga tuyiwa amazzi mu luyiira luleme kubeera nga lukola kirusaasane nga lulwasaasaanyire kubanga yo people power muganda wange yasaasaana dda kati tebakyasobola kubeera nga bagizzayo bakimanyi bulungi nnyo. Speaker Anita Among munnange bw'atyo atandise okubeera nga agonda olwa public pressure akazita kamuteekeddwako people power. Kati ono atandise okubeera nga akola pulaani emuzza mu bantu kubanga akitegedde nti bino byonna byawoza Museveni ambaakinga Museveni alinga musota ate omusota ogwo busagwe nnyo era atalozanga ku busagwa bwa Museveni oba atayiga ng'abantu abamu boolaba beesimisa Museveni nga Anita Among otandika okubeera ng'obeewuunya kubanga Museveni talina mukwano gwe talina yadde n'omu bwekijjako kubeera nti nessaawa eno waliwo ayagala okumujja mu ntebe. Ekyo bwe nkyogera kitegeeza nti okumujjamu muganda wange okumujjamu kiba kyetaaga extra effort. Kakati munnange mu byakavaayo essaawa eno era nga bivudde mu maanyi ga pressure gye tumanyi obulungi ennyo eteekeddwawo people power yadde nga abantu abamu balowooza bo bakiteekako struggle balina engeri gye bagamba struggle ekonye. Muganda wange tosobola genda mu ringi oba n'ogenda okusamba omupiira n'ovaamu ng'otukula nga bwe wagenze totooyanyeeko tokoze eki. Tosobola genda mu ringi kuba bikonde n'ovaayo nga kwegamba omuntu gw'olwanyisa w'amaanyi naye nga tolina bommondi tolungudde tekisoboka. Kakati muleke kunenya struggle olw'ebyo bimulaba nti oba oliawo biringa ebitagadde ko bitagala nedda biri nomo okubaawo era biteekeddwa okubaawo kubanga nabyo tulina engeri gye tuyigamu era gye twesengekamu naddala bwe kijja kukubeera nga tulonda true opposition. Twalaba ebyampuuga wano nze omu ku abo abaasooka okutya ne ngamba kakati awo kireka abasajja bakoze eki batuyingidde ebyaddala. Naye ate Bobi Wine alina engeri gy'akolamu ebintu bye ebiseera ebimu abantu ne babirabanga oba ebyekibogwe naye muganda wange alina kye bayita shortcut era ogenda okulaba ng'ebintu binomalizinze just mu kaseera mpaawo kaaga nga byateredde dda era olaba kyekyo ekituufu ekyalibadde kikolebwa kubanga ye yagamba tetwesembereza oyo kansa yennyini zero tolerance era n'alabula ne bannaawo nti bannange Eddie Mutubu olikola kino naawe nja kukuvaamu. Era munnange gwe bw'obeera n'ekizimba nga kikuli munda ku byenda abasawo nga bagamba nedda tugira tokyakikola bwe tuti kumbe kyo kyongera kulya oyongera kunafuwa kitegeeza balina kukijjawo bujja ne bakirongoosa nga tekinaba kubeera nga kisajjuka obanga oyeba ne bajjanjaba ekiwundu lumu. Kakati awo muganda wange bano abasajja tulina bbeeko okukolako nga nkuwa bonna zonna ensolima zonna. Kati Anita Among y'omu ku abo ababadde nga boogeza amaanyi era pressure eyo ey'okubeera nti nno waliwo zero tolerance nti kati essaawa yannaamwatulira abantu beddoboozi babeera baliyisizaawo kitegeeza nti bw'aba atandise okubeera nga naye ayeba atandise okwekuba mu mutima akazito kamuyinze kiba kitegeeza nti amaanyi gali gabeera gamaze okulaga amasannyalaze gaago kubanga twalabye n'empuuga naye atandise okubeera nga anoonya soft landing atandise okutagala kakati agenze mu constitutional reforms bw'atyo naye ng'ebyo byonna byonna muganda wange byayogerako tebijjaawo kiri $5 million kyo kisigalawo ekiri era kati kiba kitegeeza
nti agenda afeedinga mu byobufuzi kubanga okuleeta ekiteeso mu paalamenti si kipya babireese waliwo ne yaleeta ekyebisiyaga ne kimuviira mu ebizibu eby'amaanyi asoma ne basaalirwa kubanga oyinza okuleeta ekintu nga kituufu kati nga Uganda tulagi bamugaa nti wagira ebisiyaga Uganda nedda sibyagala ebisiyaga nze naye ate era muganda wange kiyinza okuba nga kikozeseddwa nga Bobi Wine bwe yagamba nti bakikozesa ate lwa byabufuzi nti ate singa ffe bwe twali bali tukirowooza bakikozesa lwa byabufuzi kitegeeza nti kiba kigenda kuba ne backfire era backfire muganda wange eyinza okuliiramu ng'ekintu kyolese mu butuufu abantu baali kyagalira ne bakiwagira naye ate ne kikulya kati mu ngeri efaanaganako bw'etyo Anita Among atandise okubeera ng'omu ku abo abawagira ebikyamu abawagira abo bamawale abawagira kwegamba akolerera mukama we byamugamba agezezzaako nnyo okubeera ng'atambulira mu footsteps ezo tava mu layini naye kati essaawa eno akitegedde nti alina okugendera ku nkola eya lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka nti essaawa eno naye alina okwebeereramu alina okusooka okuwuliriza abantu kubanga abantu muganda bagatosobola kubeewala abeebukeediya tebamala gwe boolowooza nti ki tebanno nnyo ate nabo muganda wange si bonna nti bajja kuwagira kakati Anita Among bw'ati atandise okubeera nga naye akkiriza nti oboolyawo wali baddewo accountability kale baali badde bambuuza ebibuuzo n'embiddamu ekyo tekyali badde asooka okukola luli simanyi lwaki ekituufu kye basembyayo kakati olwo muganda wange olwa multiple allegations era nga zino zibadde zimwolekera butereevu ku bubbi ku buli bw'enguzi okusaasanya ssente z'omusolo mu ngeri ey'ekyenoonero sipiika wa paalamenti Anita Among munnange bw'ati asazeewo agamba nti agenda kwengeejinga asazeewo okutegeka ayogereko ne bannansi ku social media ku platform ye ya X naye muganda wange bannayuganda kyembasaba temumuvuma mumubuulire bubuulizi mazima kuba kati wano ebiseera ebisinga obungi bwe bagambira nti nno abantu abalafubanira enkyukakyuka tebalina nnyo makulu bavuma buvumi bakola batya yesu okuvuma kya buntu ate kya magezi kanki kugambe bwento kuvuma kya buntu kuba kya magezi kubanga waliwo ekintu ekisukka ng'oba oli awo kyetagako okubeera nga oyo akikoze ategeerera ddala obuzito bwakyo yensonga lwaki okiraba nti ejjute teririnaawo solution ekoleka okulinyiga obunyizi tuyinzaga nti omwana wange mwagala nnyo ejjute sijja kulinyiga agenda kulumwa kitegeeza nti aba agenda kuvunda kakati awo okuvuma oba nako munnange si kwa busiru kuba Katonda tasobola kukola kintu kya busiru totali oba oliawo n'okuvuma kugambye kwa magezi kubanga singa tekwaliwo abantu tebaweebwa level nga twali tubasiga busizi kazigo bali badde tebavaamu maloboozi bali badde bazanya byabufuzi byabwe ebyo ebyekwekwekera omwo okutulimbira omwo ebyakawoowo naye muganda wange abaana ebaba bwa level bwe batebadda mu layini ebulanga ne ku ssomero baatukubangamu ku kibuuka era abazungu bagamba nti spare the Lord and spare the child kakati Anita Among asazeewo n'agamba nti kagende ku mukutu gwa X ayogereko ne bannansi ku nsonga ze yeewaledde okwogerako ku fulo ya paalamenti naye bannansi kye mbasaba bwe mutyo temumuvuma kubanga omukyalo ono jjukira nti obuzibu bw'alina kye muba mumanya nti ekisooka ali ku mission gye baamusindikako era nga bepugambye nti yajja okukozesebwa obukozesebwa nga talinaawo kyayinza kugaana era mumulaba engeri gy'adifendingamu ebintu bye era n'akulaga nti alina backing ya Museveni ne Museveni n'akakasa nti naye olw'okuba nti ali bw'atyo talina bugaaniro jjukira alina ddate mungi nnyo gwe basobola okubeera nga bakola ki baasa n'ekirala nti akimanyi bulungi nnyo nti Museveni yalina ekisumuluzo ky'omukkiriza okubeera nti adda ku bwa sipiika oba nedda oba okumulonda nti awo taliiwo nti lwakuba nti nno bw'anaakomawo mu kisanja ekyokubiri asobola okudda okubeera sipiika nedda akimanyi bulungi nnyo nti ekisumuluzo Museveni yakirina era busobola okukyenkya n'akyanga
ne bamujja ku mugaati. Kakati ali awo alinga muzindaalo bimuyitamu buyisi, naye mu kumuyitamu kiba kitegeeza nti oli emizeege egy'okwegaana abantu n'okubakozesa gisigala gyagirina gikula bukuzi. Ni ku myaka egyo emizizi gyakula bukuzi egyo talekerangaawo, kubanga bagamba akazi wakafiira ku mugumbo, naye kati simanyi oba yakajjawa. Kakati ono Anita Among waali essaawa eno alina okusooka okwebeereramu. Kati mu kwebeereramu okwo era bwe mulabye aba NRM abamu nga bavaayo ne boogera amazima nti bannange kino na kino na kino na kino, ne tukkiriza nti nti goyinza okulowooza nti eyo oba ekyo kimala gajja bwe kityo. Nedda, ago maanyi ga Katonda era amaanyi agatambulira awamu, kubanga eddoboozi lya Katonda ddoboozi ly'abantu, ddoboozi ly'abantu ddoboozi lya Katonda. Kitegeeza struggle ddoboozi lya Katonda. Kitegeeza nti awo Mukama Katonda aba abatuddeko ne banalika okubeera nga boogera. Kati Anita Among wuuno agezaako okubeera nga adda mu bantu, ayogera, ayagala abantu boogere. Osanga wano wetugenda okumufunira abeeko byayogera ebigenda okutuyambako. Kyovulaba nga mbakubiriza temumuvuma just murezoninge naye bwe kasita ajja ku mukutu gwe bw'ati. Abo bokka abasobola okumulungula ensonga mbeegayiridde, mwe ababeera bakola ki, mwe ababeera bamwengeejinga. Tuleme kubeera awo nti gwe okuba olabye kakati ku mukutu gwa X otuukeko koma nnyoko siriwalira muli. Ebyo temubyogera, wabula mu reasoning na facts nti naye atunule bw'ati, ensi yonna etunule ku mukutu gwe gwa X, balabire eddala nga mu butuufu abasajja bamwengeejinze intellectually. Tuleme kubeera nga tudde awo olw'okuba nti gwe oli eyo mu kiyumba, oli eyo mu mikwesese, eno nga Uganda at large, kati nange nkwate bukwasi ntandika okukomentinga. Teneke kuvuma gwe siriwalira muli ebinnyo. Leka tumwengeejinge, muleke abo bokka abasobola okukola ki, okwogera ebintu mu butuufu wabi n'okumulungula ensonga mu butuufu bwazo. Kati ffe abasigadde tusigale kuyigira ku bano oba liri eddoboozi lyaffe eri abo bokka. Mbeegayiridde, leka kugenda bugenzi kutugu nti agenda kaŋŋendeyo koma nnyoko oli musiru totegeera. Okwogera ennyo si kwe kusinga omusango. Leka ne banne mu butuufu basome ku comments oba balabe engeri abantu gye bamwengeejinzeemu. Ati naye kennyini ati ensi nkiddala abantu bamanyiiko ebintu bwe biti. Ekyo bannange nkibasabye nga Uganda at large. Nkibasabye nga Uganda at large. Kakati waliwo ebintu bingi nnyo Anita Among byagambye bimwogeddwako, era nti staafu ye ebadde ebikyeyalinga naye nga babimugamba, era ng'agamba si bituufu. Bw'atyo agamba nti okumanya si bituufu tekisoboka kubeera nga ye nga Anita Among omuntu abadde nga atera okugamba bannansi nti balina okukwesyoninga oba okuteeka abakulembeze baabwe ku nninga okunnyonnyola ku ebyo babeera bakoze, kubanga kyekigenda okubeera nga kigumya demokurasi waffe, ate n'abeera nga akola ebintu ng'ebyo. Kale n'olw'ensonga eyo n'atuwa omukisa, agenda kujja ku mukutu gwa X asobole okubeera nga ayengeejinga n'abantu. Era mbasabye bannange, tuvuma tukola tutya naye tusooke tumuleke, wabula kati this time tulizoninge kubaka kaseera ke tulina wuuna azze tumufunye mu 5 likakudde eyo guluuze nti kwali kali koma nnyoko oli musiru laba. Leka babasobola okumwengeejinga bamwengeejinga. Kakati mwannange Anita Among agamba nti ku lw'ekyo nga bwakunnyonnyodde awo nti ekigenda ogumya demokurasi yaffe be bakulembeze okubeera nga babaholdinga accountable ku ebyo babeera bakoze. Kakati agamba nti amaze okuinstructinga staff ye boorganizinge okwogerezeganya amangu ddala, tusobole okubeera ne open conversation, tuwulirize bannansi era bafune feedback ku kiki ekirina okubeera nga kikolebwa mu butuufu bwakyo. Anita Among bigambo bye kennyini nnyini. Munnange ensonda
zigamba nti possibility eyokuteekawo eno X space tuli ku mukutu gwa X okugiteekawo ku Lwokuna kyabadde oba kiyinza okuba nga kisoboka, naye tetunaakubira nga tukikakasa, naye ttiimu ya palamenti tenaba kubeera ng'ebaako kyeyogera kukuganizinga kino. Ndowooza bakyatidde oba nabo omanyi osobola okulaba kati nga Chris Obore musajja wattu ng'alaba kati mukama wange nga gy'alaze agenze kumira lyanda kubanga olu bakasamba lyanda abazibu ennyo abagenda okubeera nga bamukaliga. Kyobula nga mbagambye mbasabye please leka abasigadde tulabe bulabi kigenda mu maaso. Bw'obanga gwe komenti yo obanga kyogenda okuteekayo koma nnyoko oli musiru leka abo abasobola okubola ki okwengejinga okumulungula ensonga mu butuufu bwazo bakomentinge oba bamwengejinge please mbasabye, kubanga okuvuma tekigenda kugasa, kyagasa era yensonga lwaki essaawa eno mulaba abantu batagala leva egasa. Naye kati essaawa ekintu kiyinza okuba kigasa era ne overdose gyeri mu ddagala. Osobola okuba nga eddagala likugasa okulimira naye ate osobola okumira overdose. Kati omirire erisaanidde. Kati mbadde mbasabye tuleme kuvuma overdose. Omanyi ffe twagamba mu struggle tukozesa buli kimu. Nabagamba nti buli kimu kyetaagisa mu struggle era buli omu yeetaagisa ne bahuliganizi ba mugaso nnyo. Kakati Amonga agamba nti ttiimu ye bwetyo yasuggestinze nti kale olumu bali badde baorganizingayo online chats wakati we ne bannansi era nga zikwasaganyizibwa ttiimu ye, era idea eno n'agikonsideringa nti pulaani nnungi. Omukulu Chris Obore, Director Communications and Public Affairs ku Parliament bw'atyo nga yatugamba. Kakati Among era nga ye Speaker wa Parliament ye-11 wano tumanyi nti nno ebizibu byalina bingi nnyo mu myezi 5 egiyise. Bannansi babadde bwe bati bamukalirira era nga abasajja ab'amaanyi nga bwe mbagambye nti tuwa omukisa abantu abakitandika oba oli awo nabo bafune space mu comments ezo ennyingi ennyo tusobole okutegeera nti neevudde waani. Ewa University Don Jimmy Spear Sentongo ne munnamawulire lawyer Miss Agatha Athaire tubawe omukisa basobole okubeera nga ddala mu butuufu bengeji ngoba ababiri abo bokka n'abatonotono ababa basobodde tuleme kubeera awo tufulaadinge buli omu ate alina X omukutu gwa X ku ssimu ye. Nedda si bwe kityo bwe kiba. Tubula nga Uganda tulanyita obaga nsikola breaking news awo ne bagamba nedda olimba kubanga oba tobimanyi olinda bamale kubyoge. Nedda si bwe kiba muganda wange otomanyi bbanga lyemmaze nga ntunuulira ebintu bino ate naye era nga bw'obiraba nange bwe mbiraba siri special nnyo ku ggwe. Sijja kulimba nga bw'obiraba bwe osinga n'obitegeera tufulaba nga nze sikuwakanya. Kati nange mpa omukisa nkutegeeza ekyo kyemba ntegedde mu butuufu bwakyo olwaki mba nkusasamaza. Kakati munnange bano baatandika mujjukire mu Parliament exhibition yaabwe February nga boogera ku buli bw'enguzi bye baasobola okubeera nga batubagulizako ne bakiteekamu amaanyi ffenna tusobola okubeera nga tukitegeera. Kyovulaba nga mbagamba twali badde tetuddaawo ate kubifuula nti buli omu asobola okukomentinga. Tuleke olutalo luno omukyalo ono tumufunye akkiriza okubeera ng'ayogerako n'abantu abo balabanga ababi. Kakati olwo bano baayogera ku nsonga nnyingi mismanagement, obuli bw'enguzi, okuwa emirimu ab'eŋŋanda n'ab'emikwano n'ebintu ebirala bingi nnyo tubimanyi bulungi nnyo. Kakati awo nti tukyali ku bino ebyobuli bw'enguzi Amongo byagenda okwogera kusanga wanavayo n'omulala naye ne tumwengejinga oba General Museveni tumwengejinga naye ne tumubuuza ku kino nepotism n'atunnyonnyola, mismanagement n'atunnyonnyola. Kakati Among jukira nti ono yasooka biteeka ku bisiyaga. Mulaba gye tuva
esooka biteeka ku bisiyaga essaawa yakakati ekigambo ebisiyaga tekinnamuvaamu yadde alinga akyerabidde so luli abadde nga abiteeka ku bisiyaga ab'ebisiyaga bye bandi obubi katujja tusenvula era eyo yali badde nga success ya struggle amaanyi ga people power awo wegali kakati awo ebyo ebyebisiyaga jukira nti abamala eggobe mu kibya ye UK ne US ne United Arab Emirates abateekawo gundi sanctions abazimuteekako nga balaba yeefudde ekirala eno yeegaana kubbukale katukubalule ne bamubalula awo n'anafuwa kibaita okunafuwa awo agenda anafuwa naye ng'amaanyi gavudde eri kati najja n'akola ensobi nnyingi jjukira nti ezaasebya abantu bangi omukyalo ono okumwogerako ababadde bajja bamwogerako simanya maama bizigo biki abo bonna yabasibaasiba dda kwata akyamulemeye Bobi Wine kubanga ye akimuyita misana ttuku kakati Fatuma Nansubuga beera maama wange kubanga abanzaala bammamba Nansubuga y'omu ku abo Anita Amongo bazanyiddeko kwegamba abadde mukyalo omu bw'ati tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo ne gavumenti ezaavuunikibwa olw'omuntu omu okweyokya n'abayo ne yeeyokya kakati ono omukyalo abadde omu najja ku palamenti ng'akutte ebipande ng'ayagala Anita Amongo aresigninge alekulire bwe bati ne bamukwata nga mumanyi omukyala waffe Anita Amongo muzibu nnyo n'amukasuka mu mbuzi ekogga Nansubuga munnange oluvannyuma ne bamuwa bbeeri zabalina kuza omwezi nga mwenda omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu ne bamuwa bbeeri kati Amongo jjukira nti social media abantu bamukalirira era bamujjukiza biri byonna ng'azaakola jjukira nti nabagambye nti waliwo enjogera egamba nti byonna bikole naye muganda wange akaseera kakola ki kajja kati Amongo byonna abikoze asibisizza abantu abamwogerako Amongo munnange ng'amaze okukitegeera ekyo nti abantu bamuli bubi n'alaga nti ayagala kwogerako n'omukyalo ono era nti okwekalakaasa okw'emirimu bikukkirizibwa era ayagala kwogerako naye awulire eddala lwaki omukyalo ono yali yagadde Anita Amongo alikulire jjukira nti ono mukyalo omu Anita Amongo mukyala ebimu ku Gen. Museveni byakozesa okunafuya emitima gy'abakyala kubanga Museveni abadde nga n'obuwagizi bw'abakyala naddala mu myaka giri egyasooka nga toyogera ku Museveni abakazi bwe bali naddala abo abaaliwo mu lutalo abakazi babonaabona nnyo mu ntalo be basinga okubonaabona by the way be babeera n'abaana be bakola batya abasajja bayinza n'okubeera nga ye talinawo kati ffe maama nnyumiza nti mu lutalo lwa Museveni muzeeyi yali Kinya bwe yavaawo n'asala ku Lake Victoria bw'atyo n'ekiri eri n'agenda Rwanda teyaliwo wano mu Uganda kitegeeza nti abakyala be babonaabona neki n'abaana baabwe kati Museveni yabaddako awo n'abatisa mujjukire emundu mundu agala okuddayo gye mwava nedda era nga bafiirako Museveni kakati omukyala bw'ayimuka n'agenda ku palamenti ne yeekalakaasa ng'ali omu oyo omukyala aba muzira ng'ali omu tagambye nti nno gundi jja tugende ogu omu n'agenda kitegeeza nti impact eba nnene eyo eba nnene era Anita Amongo atandika okukiraba nti struggle etuuse n'okugenda ku muntu omu oba okitegeera kye nkugamba kati kitegeeza nti omuntu omu atuuse okubeera nga ayimuka okuva mu nnyumba ye nga talina gwe yeebuuzizzaako n'agenda ku street kitegeeza nti bannayuganda batuuse okubeera nga bajja kwesanga bwesanze ku street oba ku streets kakati nga bazze okubeera nga bonna balina kye beemulugunyaako kye kimu munnange Anita Amongo agamba nti okwekalakaasa okw'emirimu ekukkirizibwa era njagala okusinkana omukyalo ndabe biki byagamba era nze ndi faamu believer nzikiririza nnyo mu ddembe ly'abannansi okubeera nga bateeka abakulembeze ku nninga bannyonnyole ku ebyo babeera bakoze Anita Amongo nti y'omu ku abo kale Anita Amongo era agamba nti ayagala nnyo okusisinkana omukyalo ono
era amuwulirize biki ddala byakola ki byayogerako. Kira nitamunga ina sente nyingi muganda wange tukainaga nti kiki olina abaana bameka obadde okola ki katusabe bireme kuba bwe bityo baba basinkanyijja kati maama wange nansubuga mannange wali baddi osigala ku mulamu ogwa ddala era n'omutunulira mu maaso n'omugamba nti teri kiyinza kugula mutima gwange ku lwa Uganda ensi yange kubanga sente zisobola okuyamba eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kati nze nkiikiridde bannayuganda bonna abaana baffe abasomera wansi w'emiti. Ebigambo ebyo layini eyo gikwate osooka ogimubuulire era omugambe nti Uganda tekoma bukeediya yokka. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti omukyalo ono amaze ebbanga emabega w'emitayimbwa era nga si yekka, waliwo ne former Rubaga Deputy Resident City Commissioner Herbert Anderson Borora, ono ye akyali yeruzira era nga muganda wange bamuvunaana kubeera nti abadde ayogera samwa ng'ayogera ebintu ebidamejinga mbwe kifaananyi kya Anita Among. Olaba okwegulumiza ekifaananyi anyononera erinnya naye gwe sente z'obbye muganda wange zifiiriza eggwanga ebitenkanika naye gwe oli mu kukuuma kitiibwa kyo. Ebyo bye twagala okugoba mu Uganda, ffenna bannayuganda twenkanankana. Kati batyo nga bamuvunaana okubeera nti nno era abadde ayogerera bubi Among, kye bayita hate speech, nti abadde amwogerera bubi. Ebyo byonna nga babizingira wansi wa etteeka erya Computer Misuse Act. Etteeka eryo kakati tukimanyi bulungi nnyo nti Dr. Ssentongo be bamu ku abo abatandika exhibition era baba tebagamba nti kale nga bw'ogambye nga weekubye mu mutima nti ogenda kujja ensonga tuzoogereko ku flow kubanga wasooka n'olemesa okwogera ku flow ya Parliament nga buli ajja omusirisa. Kakati munnange bw'oba okkiriza essaawa eno kale jangu gutwefuke kifula nga mbagambe mubaleke bannange mubaleke. Ffenna tutumanyi nti bannayuganda tuli bangi nnyo era tulina obudde, tulina data, tulina wifi, tuli eyo, tetulina byakukola era twaliyagadde okubeerako kye twogera. Naye ku mutendera guno mbadde mbasaba komenti zammwe muziholding, tusomeze abo abatono kwegamba nga alowooza nti tugenda kubeera kati bano basuubira okuba nti kati basumuludde eggwanga buli omu agenda kuva yavumegwe. Kati baddooko bagambe nti mulaba temwinaawo isimanya issues of national importance bajja tugamba kakati tuleke abo basobole okubeera nga babengejinga. Era Dr. Spear bamubuuziza oba ddala anaabeeramu anaaparticipatinga anaengaginga speaker n'agamba nti sure ndowooza mukiraba yagambye sure eyo sure alina okubaayo. Kati mbadde mbasaba muleke kubeera nga mubulookinga kugamba comments zammwe zisukke kugamba ezaaba bano bazibule, mubaleke babiri bokka basatu ffe batutunule lazima ajja kwewuunya okulaba nti bannayuganda baabula bali luddawa nga ffenna tusirise tobatunuulidde tuti answenswe nga zinyooka ffe tujja kujja tuvuunule. Kakati Mr. Tairwe ono naye kifiga mu exhibition agamba nti kano akalabanga akabonero nti abakulembeze tebakyasobola kwegenewalinga public sentiment forever, tebakyasobola. Eddoboozi ly'abantu, amaanyi g'abantu, people power, tebasobola kugeewala. Era n'agamba nti asuubira nti mu kifo ky'okubeera nga oddaawo okubikkirira oba okubeera nga ofunya buli omu, ozikiza buli omu agezaako okubeera nga avaayo okwogera ku nsonga ez'omuggundu ezitwala eggwanga mu maaso olw'okuba nti zikuluma. Titwali badde tukkiriza bannayuganda
bamanyi bafuna okunnyonnyolwa ku bibuuzo bye balina ebingi. Tulina ebibuuzo bingi naye mbagambye nti gwe bw'oba ogenda naye ng'ogenda tuuka eri sinika ebinnyo okola otya, tebigenda kukola. Ate terina agenda kukumanya gy'oli eyo nti yeggwe. Kitegeera kati tulina bwe tutuuse, tulina bwe tukoze eki, bwe tutuuse leka tumukole ki, tumusunsule. Oba kitegeera mbadde mbasaba muleke tumusunsule, era abasajja bagenda kumukola ki, kumuwa point ku point nga zeezo temuli ebyo sinika ebinnyo okola kya. Kale bw'atyo omukyalo ono Agatha agamba nti abantu basobola okubeera nga beexpressinga obulumi bwabwe mu ngeri yonna. Bamu basobola okugenda ku streets, abalala bagenda mu kooti, abalala ne bakola kyonna ekisoboka. Joel Ssenyonyi kati leader of opposition essaawa eno abadde ng'ateeka nnyo Anita Among ku nninga abeeko ky'annyonnyola, era nga y'omu ku abo Anita Among babadde ng'agamba shut up, ebyo tebikola makulu, tugende ku birala. Kati agamba nti musanyufu nnyo okuwulira nti ddala mu butuufu okwekalakasa okw'emirembe constitutional right Among ng'akyogera ng'omukulembeze, era nti naye asaanye okubeera nti abantu bamubuuza akonvu n'akagga ku ngeri gy'addukanyaamu ofiisi ye. Kati musanyufu okubeera ng'ekyo Anita Among akikkiriza. Kale n'olw'ensonga eyo muganda wange saagala kuwanvuya nnyo mboozi yaffe, bwe tutyo tulindiridde nga bwe mbasabye nti eno debate twalibadde tugirekera abo abagisobola. Buli munnayuganda alina kyasobola okwogera, naye ate era byogenda okwogera tebiyawukana nnyo ku abo ate oba oli abo abakoze risaaki emala. Mbadde mbasaba tubaleke abatono just bwe bati, ng'oli omukyala bwe yasituse omu bw'ati n'agenda ku paalamenti nekikola amakulu mukyala Nansoboga. Kati naffe abalala katusirike engeri gye tutasobodde kubeera nga tumuwerekerako, n'agenda yekka obuvumbu yakozesezza. Waliwo n'abakozesa obuvumu, tukimanyi nti waliwo abakozesa obuvumu ne bateekawo exhibition eno evuddemu ebibala bino. Kati mbadde mbasaba tubaleke, tubatunuulire, ffe tunyumirwe, era byonna bitegeeza nti tulina bwe tutuuse. Mukama ali naffe.